Nebo otunuulira ono wa kabina agenze n'okuyimba n'ayimba leero. Rubbish. Very stupid. These are the idiots that make the opposition look bogus. Mboyo nayo opposition. Kino ekiwala ekiyimbi. Ogamba you president of the party ogenze kuyimba. Candidate wo bali mu kumunominatinga. Oyimbira presidential candidate mulala. Making us look as a bunch of jokers. Why are they using musicians in such a manner? Kigenze kiwuuba kabina n'akatambaala ku stage. Bwe bakiwalampa abasajja. Very stupid. Making a fool about our Islamic religion. No Islam. So how do you want to portray us as Muslims? Kimazao kizeeyo era kiri mu kuyimbira President Museveni. Very stupid. Then after that kiga mulonde President Museveni. Then tekyale byaleeta n'emikono egitawera. Naye bwe kyagenze ne kiyimbira Museveni kino ekiwala kya kabina. Ne bajjano ne baga nti candidate wakyali nominated. So President Museveni asubira tugenda naffe tumufukamire nga bano abamufuuyira akabina ku stage. Definitely enkya mwe mwetegeke nze bwe siba nominated ngenda kulangirira gwe mpagira mu ggwanga lino. Wallahi 100% nze siri munafiki. Nja kula byaba kama bwe mba ku ballot paper mpagira Nsereko. Bwe mba siriiko nteeko okufuna opposition gwe mpagira and I'll throw all my weight behind that person. Nze sefu. Bakomawo bwe batuwa report sibongera yadde mukono na gumu because it's clear this is foolery.